Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali wabuzizaako lwaki ennyukuta ezimu tusoma bwe tuti alif lam mim? Olanga ennyukuta oziwangaaza oba ku kigambo olanga kuliko akantu kano akalinga akasota ng'olina okukawangaaza nga onaasoma nti an jaahu al-a'ma. Oba si ekyo n'obeera nga weeyongeddeyo n'osanga kawaawo akatini bwe kati nga bagamba nti awo olina okuba nga owangaazaawo, oba akantu bwe kati akaliŋŋanga tugeze tugiyite ki eringa enkokola gye bafunyizzaamu bagamba nti awo nawo olina okuwangaazaawo. Wali weebuuzizzaako n'ogamba nti kati nze ntegeera ddi oba nga si bubonero nemba nga nsobola okutegeera nti wano nina okuwangaazaawo era we mba mpangaazaawo kigero bwe kiti. Waliyo kyebuuzizzaako ekyo? Kakati olunaku olwaleero tugenda kulaba topiki eya maddi gye tuyita maddi, amakulu okuwangaaza. Ddi lwe tuwangaaza ne tusussa, ddi lwe tuwangaaza akatono, ddi lwe tuwangaaza ekigero ekyawakatikati. Naam, kye tugenda okulabako olunaku olwaleero. Naam, kakati nga olaba mu kifaananyi kyaffe kino eno nagezezzaako okuba nga nkulambika nti okuwangaaza kuno kusobola okulabikira mu mbeera za mirundi ena. Waliwo w'obeera ng'owangaaza ekigero kya nnyukuta 2, amakulu nti obuwanvu bwa kigero kya nnyukuta 2, nga onagamba nti maama maama, owangaazizza ekigero kya nnyukuta 2 maama. Waliwo ojja okusanga ng'osobola okuwangaaza ekigero kya nnyukuta 4 n'osukkawo n'oba ng'okikubisaamu oba ennyukuta 5. Naam, n'obeerawo wogenda okusanga nga kiba gy'oli either osobola okuwangaaza ekigero kya nnyukuta 2 oba ekigero kya nnyukuta 4 oba ekigero kya nnyukuta 6. Ogwo omuteeko omulala. Then ne wabeerawo omuteeko ogusembayo nga teeka laazima olina okuba nga owangaaza ekigero kya nnyukuta 6, ekigero kya nnyukuta 6. Egyo gy'emiteeko gye tugenda okutunuulira, giri emiteeko 4. Osobola okuwangaaza ekigero kya nnyukuta 2 oba ekigero kya nnyukuta 4 oba 5 oba ekigero kya nnyukuta 2 oba 4 oba 6 oba ekigero kya nnyukuta 6. Naam. Kakati tugenda tandikira ku zeetaagisa okuwangaaza ekigero ky'ennyukuta 2 oba obuwanvu obw'okusoma ennyukuta 2. Kyetugenda otandika nakyo ye maddi eyo eriko ennyukuta ze tumanyi eziwangaaza, nga tukimanyi nti alifu ewangaaza ennyukuta eriko fataha, waawu newangaaza ennyukuta eriko dhamma, then ne yaa'u newangaaza ennyukuta eriko kasira. Ekyo tukimanyi. So kati mu mbeera bw'etyo singa tusanga ekigambo nga kirimu ennyukuta ezo nga bwe tulaba wano eno ku mukono ogw'ekkono, ekigambo ya Muusa, olaba nti yaa'u ewangaala eriko fataha nga kuliko ne alifu, then miimu nayo newangaala ne dhamma, sini nayo newangala neki newangala ne fataha ne yaa'u, nga bwe tukiraba awo. Kati empangaaza nga olya nti onaasoma nti ya Muusa nuhiha, empangaaza eyo gye tutegeeza nti oba ogisanze tekikkirizibwa kubanga owangaaza n'osukka ekigero eky'ennyukuta 2 n'ogamba nti ya Muusa, nga just kuliko alifu bw'etyo oba waawu bw'etyo ng'eriko just sukuni oba yaa'u bw'etyo, oba nuhiha nga tukiraba awo. Tulina kuwangaaliza mu saawundi ey'enkanankana bw'etyo. Katulabe example wano eno ekisobola okugyayo kye tutegeeza wano eno insha Allah. Naam, kakati nga olaba wano eno mu example yaffe tugende ku aya eyokusatu egamba alladhiina yu'minuuna. Olaba engeri tuwangaazamu alladhiina okudhaali alladhiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna. Tulina gamba wa yuqiimuuna
toyina kuwangaza kisukka nyukuta bbiri oba harakati bbiri. Wayuqimuna salata wa mimma razaqnahum. So ogisanga eyo toyina kusukka harakati bbiri nga wetulabye. Kakati embeera endala wotayina kusukkira kipimo oba kigero kya nnyukuta bbiri, wetusangira nga ennyukuta esembayo eriko fatahataini. Fatahataini mu mpandiika yaayo buli webanga esembayo ku kigambo batera okugiteekako alifu. Fatahataini. Kati nga wetulaba wano eno singa ekigambo kisembayo nga bwe kiti aliman, ng'amanya ga Allah, wa kana Allahu aliman hakima. Kakati obanga ogenda yimirira ku kigambo nga kifaanana bwe kiti nga kisembyayo fatahataini, fatahataini ngezze ne alifu yaayo, oba toyina kusukka kigero oba kipimo oba buwanvu bwa nnyukuta bbiri. Kale katufune example waneno mu Qur'an eyinza otulambika obulungi ki kyetutegeeza wano insha Allah. Kakati example yaffe egenda va mu suratu Nazi'ati aya 5 ezisooka zisembyayo fatahataini, nga wolaba nti zisembyayo alifu, bongerako alifu ku fatahataini. Kakati ku Nazi'ati toyina kusoma bwoti wannazi'ati gharqa wannashitati nashta, nedda awo batuwangazizza. Ate toyina kuwangaza kisusse n'ogamba wannazi'ati gharqa wannashitati nashta, nedda. Wabula olina okuwangaza ekigero oba ekipimo kya nnyukuta bbiri n'ogamba wannazi'ati gharqa wannashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Bw'otyo bw'olina okuba ng'owangaza, toyina kusukkawo ate toyina kuba ng'okendeezaamu, wabula ekipimo olina okuba ng'ogera ekipimo kya nnyukuta bbiri mu kuwangaza. Naam, kakati omuteeko omulala bwe tujja okusembyayo mu mbeera eno gye tuwangaaliza harakati ebbiri, ng'omuteeko guno gwe tulaba ku sayidi wano eno. Waliwo we tujja okusanga nga bawandiiseewo kawaawo akatini oba akantu nga keefaananyiriza nga enkokola gye bafunyizzaamu oba evviivi nga bwe tukalaba wano eno. Era bw'oba weetegereza ng'owuliriza ku basoma Qur'an, ojja kulaba nti bwe babusanga batera okuwangaza. Naam, kakati nga w'obulaba wano eno kasita obusanga nga buli bwe buti, nga buliwo butyo tekulina kyeyongeddeko ku bwo waggulu waabwo, kuba batera okuwandikako ka maddi ka sayini akalaga okuwangaza waggulu waabwo. Singa obusanga nga buli bwe buti nga bwereere, then kiba kitegeeza nti ogenda kuwangazaawo ekigero kya nnyukuta bbiri. Naam, kigero kya nnyukuta bbiri. Katufune example wano eno eyinza otulambika obulungi kuva mu Qur'an ekitiibwa. Kakati ekyokulabirako kyaffe tugenda kijja mu suratu Abasa. Unfortunately bugundi buno buwaawo oba silatu sughra oba obugwa mu muteeko guno eno mbusanze nga buli ku nkomerero eza aya zino eziri mu suratu Abasa. Wabula kitugenda okukola, tugenda kuba nga tuziyunga, nga tuyunga aya zino eno okusobola okuggyayo kye tutegeeza n'okuwangaza oba okufuna ekigero ky'olina okuwangaza akabonero kano oba okasanze. Tugenda soma kuva ku aya 17 nga etukkirira insha Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Nsuubira ofuna ekigero ekyo kye mbadde mpangaaza. Kati ekyokulabirako ekirungi tukijje mu aya 21 oba osomye n'ogamba nti thumma amatahu fa aqbarahu thumma idha shaa anshara. Wano ku kigambo amatahu empangaaza eyo amatahu fa aqbara. Amatahu ndowooza ekigero kifuna bw'otyo bw'olina okuba nga owangaaza. So ate webanga ogenda kuyimirira oba nga ogenda yimirira ku kigambo yadde nga kisembyayo kawaawo ako ate tolina kuwangaaza n'ogamba nti fa aqbarahu waneeno kwa 21 n'ogamba thumma amatahu fa aqbarahu. Nedda, olina okuyimiriranga bulijjo fa aqbara kabanga akataliwo kano kawaawo fa aqbara bw'otyo. So toyina kusukkawo thumma amatahu. So owangaaza ekigero kya harakati 2. Katulaba ate mu webanga kasira yeri ku haau. Naam, kakati example yaffe tugenda jijja mu suratul Baqara aya 76. Wabirawo kasira wabirawo akantu ako kenagambye akabanga enkokola gye bafunyizaamu. Netusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ekinyusi kiri wano ku kigambo bihi inda rabbikum. Ono walina kuwangaazawo ekigero kya harakati 2. bihi inda rabbikum tulina soma bihi inda rabbikum na oba osussizaawo wabula ogamba liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Endowooza kategerekesaako. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wabula kukubiriza nti tajwidi yenna yeetaaga practice. Olina practice nga kyoyize n'ofuba okulanga ne Qur'ani togivaako. Osoma o practice nga oteeka mu nkola, eventually kifuuka part of you, kifuuka kitundu ku ggwe. Allah waba akusaasidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر